omulungi atulaba omulungi atuwuliriza twesimye okuba tuli ffenna mu kaseera kano kennyini atubaliriza mujje baliko bassebo ne bannyabo abatulaba era abatuwuliriza yonna gye musinza okuba ndi bannange mutwala obudde bwammwe ne data okuba musobola okuba nti mulaba ne mwekaanya ali ne mukomentinga ku nsonga ze batuwogeddeko wano nawali nga bulijjo amannya agange omulangira kalema ge gange kakati nno bingi nnyo ebadde bigenda mu maaso mu nsi mwe tuwangaalira wano nawali mubiraba ebizibu bigwa ebirungi oluusi bibeeramu n'ebibi nayo ne bijja naye bena tubigumira ng'omwana balugamba nti nno mu Africa beesinga okuba tugumira ebizibu nti oyo ne bwafuna ekizibu asigala amwenya naye nga kitegeeza nti munanga aba musanyufu nedda oluusi ayinza okuba ng'alina ate ekizibu n'olwensonga eyo ekisooka ku ebyo tube tulaba okwetta nga kusukkiridde mu ggwanga Uganda si ku abantu bakulu bokka si ku abavubuka naye n'abaana abato ebiseera ebisinga obungi tuba twebuuza ba social betwaliisenga abantu babeera ku social media ba in-laws abo ku Facebook ki bava ne boogera buli omu nawe ensonga ze nayogera kino na kino lwaki abaana betta lwaki kino kibwe kiti twagala alipoota twagala ki nenga tubuzeemu element eri ega tufune abakugu batuyambeko batunyonyole ensonga zino n'olwensonga eyo basebo ne banyebo nate tuli basanyu nnyo aye tuli beesimbu aye tuli bamukisa okuba tufunye abakugu abalina okuba ndiwogera ku nsonga ezo batubuulire ensonga lwaki abaana betta ensonga lwaki abantu abakulu betta lwaki abavubuka betta olunaku lwaleero nate tusinkanye omukyala kansala ate life coach ate musomesa ate mutabaganya ate ne obanga basoma amateeka ne bagamba waliwo bano abagenda mu maaso baga nti babanja ssente empitirivu nnyo waliwo gobanja akawumbi waliwo gobanja emmeka obumbi bubiri bano munnange babikola ajja tubuulira bali ba arbitrators kya kibogako sikimanyi nange naye nga Aisha mulungi sasa okulabako nnyabo buuza kwatuwuliriza abatuwuliriza n'abatulaba ndi musanyufu okubeera wano era nga bwe banyanjudde ndi life coach ndi counselor ndi arbitration practitioner mediator ate nga ndi musomesa n'ebintu ebirala byenkola kyekyo sebo okay sasa okulabako nate wetukuleetedde ekisooka twebya abantu waliwo keesi ezimu ez'abaana bageze nga betta esembyeyo ya mwana wesseeta nakati wetwogerera abazadde bakyagamba nti kyekyatta omwana waffe twagala lipoota abali social media abamu bagamba nti nno omwana yafa kino yeetuga teyeetuga bwe bita ebintu naye tundya ensonga kuba tulaba ekkeesi yokka ng'ey'omwana oyo abantu bangi nnyo n'abavubuka naddala babeera mu mbeera bwebityo ga gundi yesse abamu baleka notice ez'enjawulo tebalezireka etonga okuba ntubuuliza ekimu ku ekyo lwaki abantu betta neyanzanya ekibuuzo ekyo abantu betta ebiseera ebisinga obungi ensonga ziba nyingi naye ekisinga okwessa omuntu is depression kyeki depression mu lulimi olwaffe oluganda depression kwe okwennyika muntu abanga eyennyise mu kinnya nga struggling okuvaayo bw'atafuna buyambi bimugjayo amaliriza afudde bw'afuna obuyambi alama so depression kuba kwennyika kiva ku ki depression ereetebwa ebintu bingi naye ng'ekisinga obukulu kutulugunyizibwa mentally mu bwongo depression eva mu bwongo teri physical eno eri physical nti ofunye eddagala ofunye ekiwundu osobola okijjanjaba erimu ebika byebiriwa anti osobola okutulugunyizibwa ku mubiri nakyo kikuleetera okukosebwa ku bwongo naye ebiwundu bino bwe biwona n'obwongo buwona nabyo naye oli bw'akoona ku bwongo oba mental health tewali bw'osobola kulaba nti mponye okuleka ng'oyambiddwa era mentale omuntu n'akulumba mu bwongo munda n'akujjanjabira omwo omuntu akutulugunya atya mu bwongo oba ku bwongo omuntu oba ebintu waliwo n'ebintu ebitulugunya obwongo naye omuntu asobola okukucocca okukoona ku luwonzi ndowooza abaganda kye baayita ng'omuntu abaali bagenzeko mu makomera basobola okukucunya mentally nga takubye naye n'owulira bubi okiraba tuwe ku byokulabirako
tugeze omuntu asobola okuteeka mu room awo nga terimu kintu kyonna bw'ogimalamu essaawa eziwera 4 tosobola fuluma ng'okyali nga bwe wayingidde. Lwaki? Omuntu buli lwakuggalira naggalawo ebintu byosobola okukwatako oba okulaba oba okusanyusa oba okunyiiza aba akutandika okukunnyika. Those are levels omuntu watandikira okwaisolatinga n'akuyingira mu bwongo okubufuula nti tebufunctioninga nga bulijjo. Kibayita depression ekyo ow'obwongo wekitandikira awo. Biva ku ki? Kati ebiseera ebisinga tusobola okuva ku bantu betubeera nabo betuwangala nabo katugeze ng'abaana kisobola okuva ku bazadde oba abantu betulekera abaana oba abasomesa oba amasimu gano nago gatuleetera depression. For example omuntu asobola okuwandiika comment abo abakozesa ennyo social media bakimanyi nti omuntu asobola okugamba ekintu takumanyi takulabangako naye n'awandiika ekintu n'akuwandiikako obwongo ne buggalawo n'okyankalana n'owulira nga tosobola na kuyimirira mu bantu. Omuntu akwambaza ekintu ekitali ggwe n'akyankalanya mental health yo. Kakati ekitwaga tutandike ku kya depression nga ogambye obwennyika mu baana tutandike ku baana. Omwana omuto ki ekimuviirako depression? Omwana omuto nga wa myaka emeka mu amitale bwe tugamba omwana katunula kesi kati ng'omwana gwe bagamba nti eyesse ow'essomero erimu wano erya seeta nti eyesse gwe basanze nga yesse bw'aba yesse tulina bagamba nti police report egamba bweti oba bweti tugamba bw'aba yesse ng'ogenda no depression kisobola kuva ku ki? Depression eyo tuli ku myaka between 15 ne 17 wakati wa 15 and 17. Yes. Depression eyo etuuka ku mwana bw'ati okwetta ebeera recurrent tesobola mutuukako mulundi gumu bw'aba yetta nga talina kirala kyamuyambako oba kyamusindiikiriza. Bwe kiba kyava mu bwongo bwe n'aplaninga kubanga mwami kale mu muntu okwetta aplaningira ebbanga tekijja buzi. Lindako okwetta oplaninga ebbanga nnyo ne yeegezaamu kyobola n'abasinga bawandiika amabaluwa abeera prepared for that. Atandika atya? Atandika okuyingira mu nsi etali eno avaawo. N'alagawa waliyo ensi endala ewa wansi wano waliwo ensi ne waggulu waliwo ensi. Kati owa depression engeri gye yennyise ayingira ensi eno eya wansi the underground kubanga nga tannaba kwetta asooka mu isolation ne yejja mu bantu n'ayingira oba mu kasenge mugenda olaba omwana abeera yekka. Dinako tugende mpola mpola njaga tuyambe omuzadde tuyambe omuntu walaba n'awuliriza nti depression wetulaba sayini zino kati ku mwana ogambye asooka n'ennyika n'okugamba nti yennyika kirabikirawo ekyo kijja atandika atya step 1 esooka etya? Step esooka nga tannaba kwetta ng'ayingiddemu tunuulira environment gy'awangaaliramu tunuulira ggwe maama alera omwana oba taata oba omukozi oba anko omuntu yenna alina keya y'omwana oyo bw'otandika omuwookinga otandika okulaba nga ayinza ova ku ssomero gundi yakomawo kalema yakomawo ng'asirika lino essomero lijja musobola kalema ennaku zino asirika tavaamu kigambo era bwamala okulya n'ayingira ku ssimu ye oba laptop kale bannaye essomero lituyambye. Kumba omwana ayinza okuba yakosebwa ku ssomero n'agambibwa ebitaategeereke kuba n'ayingizibwa mu bikolwa ebitaategeerekeka ng'ate alaba ewaka talinaawo protection emala bw'aneeyogerako temujja mukkiriza already mumanya oyo alimba nnyo kalema bwatyo bw'alimba. Waliwo abazadde tutaddewo embeera eyo nti abaana ne bw'ayogera ekigambo kuba yakulimbako n'ogamba ono kati alimba. Kati omwana bwadda n'ekizibu ekiva mu environment gy'abaddemu you don't pay attention kati atandika okwe-isolatinga yekka n'abeera nga they find comfort in being alone. That's one sign. Sakomawo yeeyawudde ali waka neyeeyawudde ageze mu kisenge kye atudde eyo ate bw'ayingira ggalawo temutawanyi ayagala kuyingira mu nsi eri gye twayogeddeko abeere yekka kuba ensi erina amaloboozi eyogeranga nti kati bwe mbeera wano nfuna emirembe ye gy'ayita emirembe kumbe akyusibwa okuva mu kino ky'amanyidde okudda mu nsi empya ate ebanyumira erina amaloboozi etya buli omuntu gujoobereko weka tovolaba abalokole we meditate kati lwakuba tuba tugendedde mu spirit ya waggulu. That's why meditation etukolera
naye bw'ogendera mu low spirit era meditation ekonya buli omu I think meditation sibala okolemu eka buli omu ameditatinga kati buli lwogenda mu meditation yawula ensi gy'ogendeddemu era bw'ogamba ngenze kulowooza ku nnaku ya maama wange bwe yafa kati oyingidde mu nsi y'okufa era ogenda kulaba nga yaziikibwa bulala kale bannange tebaagimba bulungi bano oba oyingidde mu nsi eyo you meditate and think about that nekikwambala kati ogenda okuvaayo ng'olaba senge yatwala gomesi ya maama yakola bulungi kuba oyambadde kiri yes kati n'omwana ono bw'ayingira mu kisenge kye naggalawo mwegendereze ennyo ajjako n'ettaala tayagalira ddala layiti ayagala kubeera nga oba bw'aba ataddeko ettaala azibiriza ayagala kubeera nga alowooza ku kiri ekimunnyika kyongere okumwongerayo amaliriza anyiize akambuwala olwo omanya yes nti omwana ono afunye ekizibu gwe era omuzadde ali eyo tunuulira nnyo omwana naddala abaana abo ba teenagers ayingidde emyaka 13 bali affected nnyo by that nti ayinza okuba agambye akawala n'akakwana ne kagaana ne kamuwana ensonga kuba munene nnyo eyo weitiyo n'agitula nga talina kyagikolera n'agamba kati nina kuva ku mmere kitegedde ebintu ebitwala abantu mu depression bingi nnyo kati bw'aba yekka n'alowooza ku bunene n'alaba abantu abanene n'atandika okulaba n'ebintu ebimu ebiyinza okumuggyako obunene ng'ekimu ku bbo kwe kufa n'akogga yeesibidde mu kisenge yo step esooka anyiize bw'aba teyisibidde mu kisenge agenze mwababeerako compound nga nnene agenda n'atuula ku muti neeyawula ayagala kuba yekka era bw'omubuuza lwaki obeera yekka nze I find peace there naye kati aba bayize ku luzungu I find peace there n'asirika kyayogera kimu n'asirika ky'omubuuza kyaddamu that is another sign of depression abazadde abali eyo omwana wo faayo nnyo okumuggyamu by'otamubuuzizza yes faayo nnyo okumuggyamu by'otamubuuzizza ate nga bonomubuuza essomero liri litya mami essomero liri bannange bwe tutuukayo ne batukola beti metro ndigundi omanyi nti yankuba kakatatetete n'akunyumiza essomero ogenda okuva mu mboozi nga essomero olyambadde naye waliwo gw'obuuza essomero litya ddungi nakomaawo ddungi litya ddungi ate kati lina kubeera litya nga amasomero amalala kale muzadde tandika okupayinga attention omanye nti omwana wange either atiisibwa ku ssomero oba wali mutwalamu nga talyagala oba talina kyakukola ne bwanagamba binga omugambo ojja ddibeeramu kati alaba ng'obuuza nga tolina nsonga kati bw'amala okweyawula afuna obusungu kuba alowoozezza nnyo kubimunyigiriza nyonyonyonyo n'abiwa obudde n'anyiiga kale atandika okubeera angry omusanga nga talina nasamba ekikopo nekigenda eri those are depression levels mwera abakuba abaana level yakumeka eyo eryakusatu eyokubiri yeriwa anga busungu ye yawudde esooka eyokubiri busungu eyokusatu atandika okubeera violent ku bintu ebitayogera bw'aba mwana muto akabwana akakuba tteke ne kagweri ne kabuuka mu bbanga awo n'alaba ku nseko ye atandika ofuna essanyu mu balumwa mu kutulugunya abanga bana balaba firimu za horror era naye abeera addicted to that atandika olaba programs kati balina amasimu tubateerako ne intaneti n'alaba 1000 ways to die n'olabange emunyumira firimu z'okutta alaba atandika okuyingira mu nsi eyo kubanga drivinga there avugadde eyo kati alina okufuna ebimuyambako to reach faster and pain free ye kyaba alowooza ndamuli yes I've interacted a number of them with a number of them era baŋŋamba nti obulira nga death ne bulaba afudde ga kale singa nze nfudde ate kati n'okufa esaawa zino twakufuula kwa luxury ffe wamikalima we twakulira nga tuli bato nze nalabako ku mufuna ine wa myaka 6 nti okufa paka leero kane kati okwaleero tukumanyidde kuli kumpi ku TV kwa buli lunaku tubaziika mu cases amatiribona netugabula emmere bannamwandu tekyali ayaziirana abakazi ne musibako ne ku mmere ne tukola make-up ne tusaako ne galubindi omwana alabira ddala ng'okufa is just changing to another world
naye luli omuntu yakaabanga n'azirika andi kati mu byogere mu gundi ne mu makanisa wano bisomako okutya okufa twebaza kati okwebaza okwo kyobalaba ekintu kyonna buli lwokirabira ku positivity kiba kirungi naye wali wajja mu negativity n'alungiyizaamu ekibi n'agamba n'okufa nako sikubi after all osobola n'okugenda mu ggulu. So tulina levels 3 ze wakatubuulira zeze zituuka ku muntu okwetta tannabaawo yettira ku level yakumeka kaakati detachment eyokuna kwati wano ku anga afuna essanyu mu kulumya awo naalwawo abazadde mwegendereze nnyo omwana n'akwata embooko n'akuba ente bwe muba muyina ente n'agyejja ne ku mayembe kuno jadda gyedda olaba ng'ayagala kulwana n'ebimusinga amaanyi nti ye that is when they get power of defeating the weak. Ate bano bakuba naabwe waka bw'aba mwana muto akuba nnyo abamudda wansi buli ddakiika gundi ankubye nga waliwo omuntu omu omwana abaana gwe bakaaba kati ekyo nakyo mukyegendereze lwaki afuuse violent to the less lwaki anyumirwa nnyo okuleekaanya ate bw'amala omukubadduka n'omulaba ng'aseka if you pay attention abazadde nti bw'amala okuba obambwa n'agikuba n'agisamba n'egweri afuna waasitama n'aseka kubanga aba afunye peace aba alabye ng'afunye amaanyi essanyu yalijja alijja mu kulumya kuba ye obwongo bwe bugamba alumiziddwa nnyo and they want to pay back before they leave. So detachment eriwa kati bw'afuuka bw'ava mu anga eyo agiwangaalamu nnyo ebbanga anga kati bw'atuuka abazadde ate nammwe ne mugjayo anga awo muba mumutwala mu detachment yeeti eyo anti kati buli goni kalema nkubye mami kalema nkubye naye omwana yabaki n'obaka omuggo kati kasita omuddiza mu anga eyo agenda kubula bw'ataabule afuna amaloboozi gano agamu akati tebampuliriza tebanjagala omwana nange ansambye naye nze bwe mukubyeko nadduka nandopa ate daddi n'akola ki nayongerako n'akuba detachment nadduka oba n'agamba kati kiwedde nanoonya dda ne wembalumiza n'akwata ebbaluwa nze nakulukuta ensonga zino ekisooka temunjagala ekyokubiri temwangulira paasi ekyokusatu mwantwala musomero ebbi ekyokuna ndya emmere entono ekyokusatu saagala wano njagala najjeerayo nakuwa ensonga nga n'ezimu tezisobola kyobola abatandika nnyo naali agadde okubeerawo kubanga ndabyeko suicidal notes ezo nnyingi from parents naali agadde nnyo okubeera wano naye maama wange amboggolera yanvuma amabeere amanene yanvuma obumpi taata wange yaŋŋamba mbu nno kino ndi musiru ndi baleeta ensonga naye ate ng'ensonga zino buli muzadde azikozesa but because zigudde ku muntu obwongo already nga bulwadde ye n'akicapitalizinga n'akikuza n'akigezza awo weewaviira ddala ensonga ya detachment era omuntu yena agenda mu kwetuga atandika okubeera nga abeera wano n'abulawo abeera wano n'abulawo luli bw'aba agenda mu isolation adda era bwe batuuka okujjula emmere omulaba adda mpola naye wano mu detachment bwe bajjula ate n'abula tajagala kubeera mu bantu luli aba akyagamba atandika n'okwerumya enjala alumyeyo enjala oba alina waalya asobola okulya yekka bazuukuka mu kiro n'alya mwenga mwamaze dde okulya ne mugamba kale mate olya nja kulya kati mwenaye mumala okulya ne muwulira amaseppiki mu kiro sawa musanvu ate abegera mu nzikiza they don't want to disturb depression is very bad mwami Kalema era omuzadde wenna ali eyo omwana wo paying attention nti zino levels zonna nga bwe tuzirabye zisobola okubeera counter reacted with nti bwe tuyingiramu omuzadde gwe kansila w'omwana asooka tandika omwana bw'atandika okugenda mu isolation teeka wansi ebyokulwanyisa gwe omuzadde okole ki kyonna ky'obadde okozesa ng'ekyokulwanyisa bw'oba wamutwala ku ssomero nga talyagala n'akugamba nze mami essomero siryagala nze daddi essomero nga lwaki tolyagala ffe twasomero eri nga tutambuza bigere nze tompa mateeka zino wabeerawo okukaayana okwo okubaawo mu ntandikwa n'amala n'omusinga amaanyi ensonga zino otaziwuliriza olumu ziba ntuufu olwa teziba ntuufu kyobalaba n'abazadde olumu basoberwa kiki ekyokola ki ekyokola kati bw'omulaba ng'atandise ekyo teeka wansi ebyokulwanyisa abazadde mwami Kalema we've not paid attention sisala musango naye tetufuddeyo olinga nti abaana tubatiitiibye si kubatiitiibya teeka wansi ebyokulwanyisa yita omwana oyo omugambe Kalema jangu
nze taatawo njagala kati ombulira amazima nga tuvudde mbiri byonna kino njagala ompa ensonga lwaki toyagala somero eryo ng'ensonga yasimba naye dadi ne bwe nkugamba ate ompuliriza nze kakati bwe nkugamba ekigambo n'okubira abasenga n'okubira abataata ate abazadde ogwo omuze togulina abaana tebakyagalira ddala omwana nesenga naye nadde eri nagamba nga omwana akwatya amateeka yerabidde jjajjaawe wano bwe yatukulisa but we've forgotten that tuli mu mulembe gwe tutannaba kutegeera ffe abazadde n'abaana kyetuliko tebannakitegeera they are talking to the space ate space erina voice nene okutusinga boogera n'ebbanga lwaki bali ku intaneti okwo intaneti erina amagezi aga buli kika intaneti esobola okuwawulira omwana mu buli kintu kyasazeewo okukwata akati tuli wano kugundi ogambe stage ezo zonna attachment ewedde eyo yakuna attachment olwo aba agenderera ku kiri ekisembayo ekyokwetta okwetta oba okudduka awaka. We've seen people run out of homes ne badda ku street. It is as good as that. Kubeera gwe process gy'oyitamu ng'omuzadde era otandika yalifudde ne muziika era abanga afudde. By the time a child runs away from home aba atuuse ku eyo level n'atya buti ayinza n'okuba yeegezezzaamu omugwa ne gutamutanaga ati oba n'atuuka wakati n'atya. But there are those people who have rescued themselves n'adduka kati wadduka n'agenda kati naye yo aba amazeeyo. So kati kyenjagala kino nti obadde otaso tuwa omuzadde kyalina okukola ku mwana anaze okuba nti ali mu mbeera bweti omulabye good enough omu identifyinze toze kubonera bwose omu identifyinze kuba n'abazadde tuli busy. Kimanyi okugamba ekyo waliwo ekyokuba nti omuzadde okola taata okola mama okola musimbula ku makya omwana mukozi yamutwala ku ssomero yamupiikingayo onoofuna ddi obudde bw'omwana oyo bo abazadde balina kukola batyawo ba working ladies and men. Nayogerako ku one of the programs nengamba buli lwozaala omwana manya olina byolina okwejjako olina byolina okwejjako ngaki ng'obudde bwo bagobe ku mulimu obusigu gwo bakozesa anti kati kyova olaba tukyakaaba kuba tujja kuuma emirimu ate tufiire bye tukolerera kuba bwe tutaabawe budde bagenda kuyita through all the stages nga tebayambiddwa tumalirize nga kyetutayagala saawa zino kyetuliko. Abaana tufise obudde buuza kuba essimu faayo omuzadde yamanye engeri gyayinza okuprogramming omwana mwami Kalema. So ne oba okola funa obudde okuba essimu ewaka ate funayo obudde nga is for naye ne baba waliivu musiiba mu bitanda abazadde ne weekendi bwe muva ku kyaki ne mugenda mukyalira abannammwe ne mudde okeera nga temuliiwo you're present but absent. So abaana beetaaga obudde bungi okusobola okubayamba mentally kubanga byalaba nga toliiwo ne bayogera nabo nga toliiwo essimu ezo tuziteekako data omwana n'adownloading ebintu bwe biti n'aba nga ye nasizimu esusse. Abazadde tulina kati ensonga ya nasizimu. Kiki ekyo nasizimu? Nasizimu mbeera ya absolute selfishness. Kweyagaliza abazadde tweyagadde nnyo nnyo we do not care. Tweyagala twebira abaana baffe tubeerabira kyobola abaana they are suffering under the hands of their own parents. Ate nga tebalina gwe bagamba ate ne ba counselors temutuyise you've not involved us kuba ffe nze nsobola okusomera omwana ne nkugamba omanyi kati ali ku level 1 bw'onookola bwoti ne bwoti kakkanako naye omwana nze si tebanziramu omwana nyooma atya nze sifugibwa mwana nze nakuleeta ku nsi naye bwe wamuleeta ku nsi naye alina omulimu naye alinako ekyokukola kati olina muyambako asobole okutuuka mu kyokkola kyekyo obere proud of them. So oyo muzadde akola tulina abazadde single mothers abamu ba single fathers kiza balina abaana mama taliwo taata taliwo bo balina kukola batya taata nga yafa oba mama yafa obanga bagenda they're single they're living a single life. What makes them single? Bayinza okuba bayawukana okwawukana tikufula single mother oba ki obeera mama nga tuli married. Toba single mother ye muntu alina omwana by themselves nga talina fallback position. Bakuba no ba self proclaimed single mothers. Kiddemu single mother yabeera atya? Single mother ye muntu geze mbadde n'omwami wange tuzadde abaana omwami nanfaako family nenditakinga nenchunya wano ne wano nemba nga nze
mu bulamu bw'abaana nze reference point. Gwe tata gwe maama. Yes, eyo engatto oyo etuuka oyo. Naye waliwo oli ayimirira n'agamba nze nvudde maka kati ndi single mother ngenze n'abaana naggalira taata w'abaana okuva mu bulamu bw'abaana. That's not a single mother. That is a single woman. But the children have their father. So tata kasabira nga waali. Yes. Tobeera single mother. Ng'ate ali ready to come in. Kubanga tulabye ababaggalidde by force. N'agaana n'agamba nze bwe njawukana naawe we detach n'abaana bange baba bange. Oyo si single mother. Kati tulina ba single mothers kati. Yaliwo tata yafa. Kati tata yafa taliiwo. Yalina okunoonya ye mama ye taata. Anoonya ekikumi anoonya kikyona kyona yalina kukola atya. Tumuyambe tutya. Kati maama oyo alinayo ku mwannyina, alinayo ku taata we, alinayo ku mukwano gwe omusajja. Tebakyabeesiga abo, bakyabeesiga n'abaana. Waliwo obutabeesiga naye tujja beesiga lwampaka kuba tubeetaaga. Share those things kubanga single mother aba ayambadde engatto bbiri. Ng'alina taata ng'alina maama. Ebiseera ebisinga alemererwa, azitoowererwa. Bw'awangula mu mpisa tajja kuwangula mu kino. Bw'awangula mu kusomesa abaana tajja kuwangula mu bafumbiza. Kuba amaanyi g'oteekawo mu kuraisinga omwana ono kyekiraga kikyagenda okuba. Bw'omulaga nti bwe mbeera nzekka neneekolera ssente zange nempeera abaana bange is the way to go. Ajja agenda naye afuneyo olubuto akole nga bwe wakola. That's not parenting. Kuba twagala ne tulera abaana ne tubatuusa ku kirina okutuusibwako nti omuwala bw'atuuka afumbirwa, omuvubuka bw'atuuka awasa akola apangisa azimba n'ayita mu stages of life eri nnomo. Naye katulaba aba single girls balina emyaka 2 n'agamba njaga just musajja nzaalamu nze nsobola okumulabirira omwana wange. Kati those are self proclaimed single parents. Njaga tuge ku bantu bano betukwasa abaana baffe abatwala abaana mu bisulo omukwasiza essomero ali olina kuzanya paati ki kubanga nabo balinga bazadde ku sayidi endala balina kuzanya paati ki? Essomero obeera muzadde ddala ataazaala mwana oyo. Kuba omuzadde bwendeeta omwana wange mba mukukwasiza ate nenkuwa ne history we negamba kalemu ono nno talya nyambaako mu kulya. Kalemu ono bw'agambanga nti omutwe gumuluma nkubira alina obuzibu nekino nkuwa history y'omwana nti gonyambeko okuwenze wesiri onderera omwana ono. Naye amasomero tetukoze bulungi kimala. Ndi musomesa naye tusuddeyo tulagayizaamu nnyo kubanga osanga ne metron nga tamanyi baana bali mu dormitory. Nze ngenda mu masomero nkirabyeko nga tamanyi namba y'abaana bali mu amanya. You're supposed to know the bed number and the bed name. Ey'omwana ani asula wano nti nnakku, ani asula wano nti mulungi, ani asula wali nti nakalema. Nga tetukyetaaga na metron kusooka gamba nti jjayo ekitabo. Kyova olaba nti bametron ab'edda oba baali kale tebaasomesanga. Naye kati amasomero tufiisiza nnyo ssente. Metron aba musomesa wa CRI oba musomesa wa Luganda oba ekintu kyonna amaze okkowa emisana alonna ng'asomesa ekyalina okulabirira abaana. Naye eri metroni yabanga metroni n'akunona mu ddoomu nga towayaze buliri n'oswalira eno. Kati olaba nga parenting yali extended up to the schools. Naye kati metroni ate alina okukeera mu class. Kaakati gwe atayaze yafuse n'olekayo. Kati olaba abaana bagenda tandika okusekerera kubanga toyalabuliri kuba bo bakimanyi and no one comes up to say. Kati bagenda tandika oyingira mu bwongo bw'oyo omwana batandika okumutocaringa bonga babaana ng'ate abazadde nze manyi namukwasa metro ne muwayo ne kasente kuba tubawaayo tubawaayo okulabirira omwana. So essomero metro nabeeta kukola mirimu gyonna mirala kulabirira abaana kijjako omwana okwetuga anti buli muntu bw'abaako eriisa eddala gwe olaba omwana ng'ayavula n'amanya nti oli mabega ajja kola kyakola speed mangu nyadduke kuba instincts zimugamba nti bw'otayanguwa kuyiwa mazzi gano kale magenda kujja agakojjeko. Omwana yenna bw'amanya nti metroni abeera mu ddoomu kubanga amanyi n'okebera wansi w'ebitanda teri asigaddeyo mutoyi teri aliyo. Lwaki? You have the time kubeera beetugira mutoyi mu dormitory nga bannaabwe bafulumye mu bifo ebyo ebiri isolated in the times nga teri bantu. Bwe bamanya nti waddeni abeera ku parole waddeni n'akusanga mu ddoomu naye kati abaana beesibira mu madoomu waddeni n'asibawo n'agenda asomesa
nga Kalema amulese waggulu mu ceiling. Abaana bagezi nnyo. Tulina ekizibu, nyinza kiyita kizibu naye ng'ate sometimes kiba kirungi. Tulina amasimu, tulina TVs ewaka. Sometimes ovaayo omwana asigala ewaka. Ekyo tuyambiddwa tutya ng'abazadde eri abaana. Ate n'osanyuka nnyo nti omwana naye abeera ku TV tatawaanya. Nze omwana ng'atuula ku TV. Omwana alina otawaanya. Omwana alina okwonoona ku bintu. Kyobula kati tulera abaana be tutamanyi gye tubatwala. Abeera ku TV okwo byayogera nabyo tobimanyi kuba tali bikunyumiza. Okiraba? Kati TV eno nnungi naye epimirwa ebiseera. Epimirwa ebiseera. Nate omuzadde faayo baako kyolaba omugambe katuni kyasinga okunyumira. Kwa tuwe katuni ddala embi ezitali good for the children. But because we have no, bwe tuwulira obulobozi bwa katuni tugamba everything is watchable and good for my child. But funa obudde otuule ku katuni oyo ogambe mpozisi ekikunyumira. Okay. Labayo kati nga gojja wulira language olabe actions olabe you regulate. Tusibe TV ezo abazadde mwami Kalema. There is a lot to be done. Tusibe TV. Yes, ndeke parental control. Amasimu getuwa abaana tabs. Kuliko internet. Why would you? Babisaba ku ssomero. Abaana babiyige. Regulations ziri ludda wa. Why can't we regulate? Government yatuvaako dda. Kati gavumenti bwe beetuvuddeko naffe tuve ku baana. Social media yina etambula TikTok bikoze ebice byonna. Kyovala emiranga tegigenda kuggwaawo. Yes. Bwe tuga gavumenti etuvuddeko kati nanga abaana kambaleke tujja kwesisinkana tugenda kukaaba. Someone has to step up. Omwana atwalibwa mu boarding school. Tumuwaayo tulabye nti isese ziirewo. Abaana baagala nnyo boarding schools bazaagala naye ate ebizibu gye bisinga. Tebazaagala. Tebazaagala. Omwana bayagala boarding school omuzadde tokoze kimala. Omwana yenna ayagala kubeera waka. Kyobola batu vidi omwana mami wange ajja ndetera poko ndetera enkoko ndetera kino mami kino because they are in a good relationship. Era bwajja ku vidi mami wana wensula kakati no because omwana yenna ayina kubeera under the care of a mother. Omwana watandika okulaga nti no nze njagala kisula era bane mutaddayo de ku ssomero. That's isolation. Tuli mu stages zaffe ziri. Wabugamba ngedda liba komera. Eri Bulaya omuntu okutwala mu boarding school obeera wampisa mbi nnyo. Komera. Komera. Wantuli esimisa. A boarding school is a punishment. Bw'ogenda mu UK one. Tebakuteeka mu boarding omwana alina omulungi abeera waka n'afuna assessment reports okuva ku ssomero ne bamuwa appraisals ne bamuwa ebirabo n'ajja sharinga ne daddy. But the moment they say Kalema ayitiridde okwenjera ku kyalo, Kalema ali ku drugs, kale tukoze tutya boarding school. Naye kati wano, by the time a child starts being familiar and in love with the boarding school, that's an isolation thing. Attachment yange ng'omuzadde tebaawo. Because oba onzijjako omwana wange muweeya ate nga ndaba muto kati yeebikka kati nze nfaayo kitegeeza nti omuzadde oga mbadde newaka era ndi mu boarding. Tuba tusimbudde mugana nga tuwuliriza era tulaba ebigambo bwe bityo ojja kuba bisanga wano ku channel gy'oli mu kulaba akaseera kano kennyini era tugamba tukujjukiza sharing information ebanga nnungi sharing ale munno. Sometimes comment mistake wo kansala ajja kujjangaddemu ebibuuzo byonna bitaddewo abere nga abitegeera bulungi nnyo ddala nammwe musobola okuba nti muyambibwa. Oyinza okuba nga gwe kennyini ogakweyamba naye ate nenneyibawo muyambe muganda wo muyambe kojjawo muyambe n'omwana yena ne kusoma gye mugenda muyambe baana bannammwe oba muyambe bazadde bannammwe oba basomesa bannammwe mbeera bwe zityo. Kansala Aisha ngenda kusaba osibule kuba tulaba tujja kuddamu nate tweyongeze kyonna ekyetagaku byonna tujjako tubyogerako sibula abantu abatulaba n'abatuwuliriza tweyanziza mubeere nga mutugobereranga kuba tujja kuba tugabana bino ebintu tuyige kubanga bwe tuba tetufuddeeyo leka ate ffe katufeeyo tukubuulire one or two things osobole gwe okuyamba ku famire yo oba neighbor oba essomero some teachers muliko some directors mufune okumanya lwaki ebizibu bino byeyongedde tuleme ba blaminga tumanye ekizibu kiriwa n'abazadde mufeeyo nnyo okulaba nti mwetaaga therapist mu bulamu buno kati embeera gye tugenzeemu omuntu yeetaaga omuntu ayogera naye kituufu get those people and talk to them. Okay bannange basibe nebenyabo tugaba sibulya wano tubagambye nebina parenting cooperative byonna bijja kuba byogerwa wano nga tetujja kuleka jjinja na limu nga tetudikyusizza musubscribinge mulikinge musharinge byonna mubikole. Mbadde omulangira Kalema mbadde ne kansala mbadde n'omuzadde mbadde n'omusomesa mbadde n'omutabaganya mbadde n'omubanji kubanga babanja sere suka ziri mu buwumbi nga bwe nagambyeko
ate ng'era musumba Aisha mulungi paka onakonda kombere bulungi mweraba. Amen.